Nenkubi mugezi. Kuno mwana buli kimu aba nakyo. Banange ready steady twatusedda gwatuuka gamba munno nti ogambe munne nti we are ready. Binyuma bitya. We are ready with one. Today Clever J, it's gonna be fire, it's gonna be massive. Hey. Power bank asewo mukama wange bajo events. Dese wecha jike simu na jure. Eyo power bank ojimanyi. Kati ne power bank njigula ddi. Njigula uli mu kibuga nga tugenda wa Clever mu wino. Eyo najigula. Ngamba tukole. Banange twa enteekateeka zaawedde tulinze mu bakama baffe. Abaludde mwe munamanya. Enteekateeka eritalatibu kabisa. Gwali eyo. Banga ine mukazi wazuuse. Ne muwala wagenda beera wano leero. Muzeyi yatuuse dda. Abayimbi beekira. Tebo zonna weziri ez'abanene. Kayinja mu ngatto kaakano kagonda. Kajjeeko. Oli wakalala. Bannange gwatuuka sharing agamba munne agambe munne nti tebo zino zituuza abantu 10 nade mbagamba nga mulowooza lwali tebo yino tebo etuuza abantu 10 ate ngeri ku 1 million just gwali eyo nteekateeka eri set buli kimu kiri talatibu kabisa n'olwekyo gwali eyo wenna gamba munne agambe munne emizindalo entimbe screens gagadde byawanise dda table VIP tuli mujikozaako kujipreparinga sawa zino ngolaba buli omu akola butaweera okulaba ng'enteekateeka zibeera ready set ate onatukira okutandikira nga buli kimu kiri ready go naye nga abawagizi abamu batuuse dda mu kifo wetwogerera abawagizi batuuse dda mu kifo abamu abeesunze abatayagala kusubwa kivulu ky'olunaku olwaleero simiyo boy sky soja nga bulijjo nkulambuzaako wano ndi wano mu VIP session table yakakadde kamu atenga table eyakakadde akamu etuza abantu 10 muganda wange gwali eyo wenna you can book your table right now ate noba ngote ojja nowagira wana name Clever J noja ngoberanga owagira no supporting Clever J munange ekivulu kya Clever J kino kumuyamba kumudduukirira gwadeta mai ekivulu kya Clever J kumudduukirira kubanga Clever J abonye banga erimala enako emulumidde banga erimala byonna haso zonna zimutuuseeko ebbanga lyonna bimutuuseeko naye olunaku olwaleero Clever J tujja kuba tumusupportinga kasita wabeerawo chance esupportinga twete tulina nsonga laki tetusupportinga wana name Clever J zino zentimbe gagadde zigenda okukola olunaku olwaleero ojja kuba olabira ku lutimbe ojja kuba olabira ku stage kuli ku stage zizona zamulaba ziri zonna zilines zizona ntimbe zigagadde zigenda okuba nga ziraga ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda just olunaku olwaleero tuwena Lugogo Kiss grounds opposite Philip Omondi Stadium atenga tuze kusupportinga one and only Clever J one and only CJ Clever J Mugabi Clever J musajja wa kabaka omubwati mujje muwagire mujje musupportinge mujje onako olwaleero tubayise mwenna abato abakulu abaana abakadde mwenna mujje musupportinge Clever J yona mu VIP session atenga ndi ku stage wenyine stage eyo yazimbiddwa dda ngate eri matiribona stage yazimbiddwa dda mujje mulabe Clever J show yo esookedde ddala mu bulamu bwe ibanga lyakubidde omuziki eno concert ye esookedde ddala then enteekateeka ziri set VIP session zonna ziri set buli kimu kiri set ekifo kyonna kiri set just tulinze mwe bantu baffe tulinze mwe mutubuulire ki ekigenda maaso tulinze mwe mutubuulire okuyingira ku mulyango kuli ku mutwalo gumu ngate VIP waliwo emitwalo 2 waliwo emitwalo 5 waliwo ate ne table eyakakadde akamu etuuza abantu wabandaba 10 etuuza abantu 10 ate ng'ojja no supportinga wana Clever J ojja no supportinga Ugandan music mwenna tubayise muyitiddwa mu bitiibwa ebyekitalo ennyo ekisaawe ekinene nnyo gwe wenna ali eyo sambyako lunaku lwaleero be prepared weteeketeeke zo enteekateeka zigenda bulungi maaso gwe wenna ali eyo osubwa come over and support one Clever J and support lunaku lwaleero teri kulinda kulala lunaku mulindwa lwe luno mujje muwagire Clever J nagambye wakuyamba buyambi Clever J nagambye mujje mu supporting mujje mu bwavu enako emulumidde ebbanga
haso zone zimutuseeko mujje munazeeke ennaku bannange mujje mu supporting mujje muwagire onako olwaleero mujje mulaga amaanyi mujje mulagambe nti asobola mujje mulabe okwagala kwa Yesu kike kukola mujje mulabe okwagala kwa Yesu wawe kukola mujje mulabe Yesu abamwesiga bali babagumu ng'olusozi Sayuni onako lwaleero abagala okusupportinga if you wanna book your table you can book table right now ogenda okujja nga ate eri set ngeri na mulinya lyo wewe na ali eyo abadde na booking table soja no booking table yo ogenda okutuuka eno nga buli kimu kiri set kabisa nga buli kimu kiri set nga ate ngojjanga kibosire ya ekisaawe kye kino ndoza ndi wano awali washrooms nga ze zino wewe na ali eyo ate obadde ogamba nti ate bwe najja ngenda washrooms ze zino gate etandikira wano nga bw'ogiraba n'ogenda ddala mpaka eri gy'olaba stage kino kyonna kisaawe kimu obutebe buli eri ddala eri gy'olaba stage eri bw'ogambye abantu bagenda kujja bangi Mayanja family ate Mayanja family kyogamba yinza okujjuza wano bantu bangi abajjula balina okujjula osi Mayanja family ate Mayanja family yinza okujjula wano kyogamba balina abantu emitwalo 5 ibawera emitwalo 5 Mayanja family bakanga busebo bakanga abakulu kireva jana bagambe show ya kuyamba muyambe show ya ate mu bulamu obulungi naye asobola okuyamba abala badde nkuyambuza ekifo kyonna nga bwe kiri okirabe bave wakola bentu waliwo security wanene bulungi ogenda kuba omuziki abayimbi bakuba amasimbuli omu yesunga kuyimba bakomediani besunga kujja waliwo entertainment y'ebika ebyenjawulo tugenda ku interactingako n'abantu naffe babuloga bonna webali amawulire kati mbalambuza okufuteza mula nange gitusiba kidduka mirundi 10 okuleka nze bajja ali fit kuleka ggwe okuleka nze ali fit n'abapoliisi baba bakozesa piki nabo bakozesa piki abapoliisi nabo balinga enjala beeruma akogera ne bakudde asajja nabo balaba enjala ninge balumira ki nero wanga bali ku live yonna kwanza kwanga bali ku live yo kwanza kwanga bali ku live yonna ko bakulabira mbera bwecho bwetambula baganda bange Katunji Moses agambe yagala tiketi 5 za mitwalo 5 ate ujakoja gate unakuwa lero sigenda kugamba yagala tula mu VIP na extension weri ate ngonako lwalero sijja kugamba nti ate ngenda kuguza tiketi ku simu bachi tiketi ogenda sanga ku gate kubanga onako bweno mulindwa tewakyali kulanga kulala tewakyali kugamba mbu ate chichi tewakyali chichi just olunaku wancha nako lwalero encha tuli mukono encha ate encha abantu be mukono mwena Chomanya muyitiddwa mu bungi muyitiddwa mu bitibwe ebyekitale nnyo muyitiddwa mu maanya amangi ennyo era ng'olunaku olw'enkya mwena tubeesunze nga mbaga emukono ate ku Sunday tuli Ntebe ku Elo Beach. Yeah, just come over my people and support Clever Jet. This is our big stage. 07732 kwagala booking table kuba ku namba ya Bajo Promotions. Bajo Promotions kiriya process atengo 07732 kwagala ku booking table ayagala kumanya bisingawo biranga okubira Mr. Bajo Events ate aberenga akutusako service yona gyonobe yagadde kushoya Clever Jet nako lwaleero n'olwekyo ekifo kyekyo baganda bange ekifo kyekyo tekigwayo ekifo kya green sibyakwekwa ekifo kiri natural beauty ekifo kiri natural beauty n'olwekyo muganda wange ali eyo gamba munno Sky Soja yatuuse dda lwaki gwe totuuka kati nze bwe mba natuuse dda natuuse dda nze kukulaga nti ekifo kati ate nze ndi maje ga mu bbanga mala kwetoloola nsonda ku nsonda ne nkulaga nti ekifo kiri safe and very taratable kabisa
Yeah, this is the VIP session, my people. When you're coming here to Lugogo grounds, just come over and watch. Clever J is gonna perform tonight. His first concert. Ola munjogeza na oluzungu nalina chawa. His first concert in life. Kati atenga yakoze bwa table zizo zemula table ezo zituuza abantu ba 10 ku mitwalo 910 ke kakadde kamu. Emitwalo 910 ke kakadde kamu. Atenga table eyo egenda ka abantu 10 ya mitwalo 910. Kati munnange gwali eyo ejuzo mwana yaje waffe na ngamba mbwe aina kenda 10 taina mutwalo. Ne mugamba bwe nama akenda mu 10 ko bompa. Kati nange table eno etuza abantu emitwalo 910. Ya mitwalo 910 etuza abantu 10. N'olwekyo gwaliyo kama support Clever J, jango wagire Clever J, jango nakulwa leero enteekateeka zaawedde dda. Temugamba nti Sky Soldier saabagamba enteekateeka zaawedde dda. Kivulu kya Clever J kigenda kubeera wano tonight, today. Agenda bakuba live band, agenda bakuba ennyimba ze empya n'enkadde zonna. Nzo kimanyi nze ennyimba za Clever J ezo nali nziwangulirako nnyo mugundi mu karaoke. Nga nyimba sumulula tewebaka sumululo sumagira ezo zonna nga nze nyimba karaoke naye nga cement Clever J bandi musanga nga Clever J musajja watu nga ali ya hasolinga banange era kasitale yategeka concert nagamba nzo omu kubagenda okubeera abo abalaga abantu oba abagiranga nze agenda okugiranga kubanga nze Clever J mwana ya inspiring nnyo yanjagaza omuziki yanjagaza kye bayita endongo yanjagaza kye bayita music kubanga mwana ali akuwali music yennyini gwe nali njagalira ddala kuba waliwo ebyatuukawo edogo ne libeerawo naye edogo twaliyeemu amazzi lyafuluse ne booliya terikyatta omanyi omuntu edogo bwe liba likyali kwafu liba likola naye bwe mala oliwamu amazzi ne lifuluka bwe limala ofuluka bwe terikyalina kye ligamba abantu. N'olwekyo bannayuganda mwenna lunaku lwa leero mujje musupportinge Clever J, mugabi Clever J, sijje Clever J. Lunaku lwa leero buli gwe yayimba naye oluyimba leero wakubeera wano, bwe yayimba nabo Manzi Wanani, bwe yayimba nabo oluyimba ki bonna. Ate munange kino ekifo kirina gate eriemu ya kino ekifo eyingiza abantu, tewali gate ndala yonna, tewali mbate kiki gate eriemu. Njagala kulaga wabweru gwe munanga yagala okumanya location wawe tuli wano ku opposite Philip Omondi Stadium. Bwetuka kukina ekisaawe bwoti ojja kuba olaba wano ku game, ojja kuba olaba wano nga wakava ku game bwoti opposite Philip Omondi Stadium. Ojja kuba olaba wano bwoti wano olutuuka wano nga tonatuuka kuwuma nga wakava ku game. Ojja kuba oweta akakubo bwe katikana kagende naggulu ekuba erigende naggulu wano nga wakali weta bwoti kubanga liri ekkubo wali wansi. Then kati nga wakajja bwoti eno game kati olugira bwoti wewali opposite Philip Omondi eri Philip Omondi kati kino kisaawe kya KCCA. N'olwekyo abaddeyo nga mbuuza location ng'ombuuza ekifo ng'ombuuza ekikwatagana wano munnange wewano okukubo wenyini mujje muwagire Clever J, mujje musupportinge Clever J. Lunaku lwa leero teri kulanga kulala, teri saawulidde saategedde, gamba munne agambe munne nti olunaku lwa leero kyakutte da fire. It's gonna be massive wano nga ku game nga bwe nagambye wano muganda wange olubo tuuka bwoti ng'oyambuka bwoti kuline kuba erigende naggulu bwe liti nojja then Philip Omondi Stadium ogenda okuba ng'osanga opposite Philip Omondi Stadium kisaawe ky'MTN ekyo ekya Philip Omondi Stadium. Ogenda okuba ng'osanga opposite wenyine ojja kuba olaba ebiyitirwamu oba ebiyingirirwamu. Security eri tight, buli kimu kiri tight, buli kimu kiri mikono mituufu. Tickets zatuuse dda ku gate wenyini wezitundirwa. N'olwekyo gwali eyo munnange sambyako obeere ng'otuukira mu time ate obeere ng'ofuna service eyakabi
jukira leero mwe banange mwe abanajja mwena just expect good vibes, expect what we call Leo lyrics, expect good vibes. Just know my people, come over around here eno ye gate yenyini njolaba eri opposite Philip Omondi Stadium. Kati Philip Omondi Stadium yeyo, then wano opposite wano opposite yeno je bayita KCCA grounds. Dogo lyafuluka kati leero nno ligenda abalogo bagenda sengana mu ggwanga lulimu akoma kulaba nga lifuluse naye leero ligenda na kusengukayo mu ggwanga kagundi kade kambuzi leero ligenda kusengukayo busengusi mu ggwanga n'olwekyo muganda wange gwali abagala ebyokulya ebyokunywa byonna byatuuse dda wano bitundibwa wano ebyokulya ebyokunywa just bana Uganda muje tubereyo mwena yaba official sponsors Sams batuuse dda bonna Belaga bonna just tulinze mwe ba people just come over and you see what's going to be here. The day is today. Muje mberere mu kireva je wamwe muje mu muyambe muje mu mbereremu kubanga omuntu wakuba omulanga okudukirirwa apo bwaba waliwo obusobozi obudukiriro oyo omuntu tujale tumudukirira ate nga okuyingira kwa mutwalo gumugoka tugenda mudukirira nga batunyumirwa abayimbi ba comedians bana bitone bonna buli creator yenna wakubeera ku stage eyo gagadde buli creator yenna nagambye naffe ba digital creators we're gonna be here today. All Ugandans is gonna be here today. Yeah, I have to speak with you in English because our friends, some of our friends, they understand only English. Now I have to tell you that today is Clever J concert. Come and support Clever J. Yeah, I have to use English because English is my hobby. I love to speak English when I'm in my free time because English is the best language for me to speak. I can speak English from Monday to Friday without kwogera mu Uganda any time. Norwecho njogedde oluzungu lwange ate nga eno video eno gyendi mukole eno ngenda kuzzaako video endala nga Clever yali ku stage. Sida mukola video yonna nga Clever tanatuuka ku stage. Kati ekitegeeza gwali eyo eno video gitambuze etuke koyo abadache base abadache mbuliri omugambe ekimu nti encha today kiwedde enteekateeka zimaze okuggwa zonna tugenda kuba lukoba ku lukoba JJ events management bayiba kuttemu ate bajo events kila process nakinyonyogera Sky Soja Uganda nembiranga weitulesi ndowooza nenkikuleetera ku mmeeza nenkiteekamu ebirungo nze nenkirunga nenkikubegera ku sowaani kati ate omuyimbi w'ogonga Clever J ye nakinyonyogera nakiyimba ndi wano ku stage wennyini wagenda okubeera live band ng'erabye bino ebyuma biri set buli kimu kiri set tugenda kuba tukuba endongo paka ku macha buli kimu kiri set taratibu kabisa buli kimu kiri set wenjogerera engalabi zino zo zigenda kuba zikubwa Dogo lyafuluka kitandike dogo fuluka abogezi kabogere Kampala nabo walanyize sibawalananga nawe tobawalana banyiga bunyizi nze sinyiganga nawe omukisa mpeo gabe yali ku zero waita mbale kati ye hero kitandike ano stage yafe kugenda okubeera onako lwaleero ate nga omuziki kugenda ku performing bwa wano live and clear gowe nali eyo atana bakumanya kigenda maaso naku lwaleero tuli mu concert ya mwana mulenzi Clever J edogo lyafuluka muje muwagire muje musupportinge ana bitonde bangi nyo bagenda okubeera wano buli muyimbi nagambye buli creator yenna buli munakitone yenna ali mu Uganda agenda kubanga afuna omukisa leero abayimbi bonna abakubamu edda naba batakubanga bonna bagenda yimba baloki giant ono oli muzimu nancha umulondeke engeri gye wafu abo bonna bagenda yimba bonna kujasi leero gufuna katebeko okasule mutwaro oba kyetaano oba kyebiri otuule wali
gwe ebisigadde birekere management ya kinyonyogedde ebisigadde gwe birinde bulinzi ojja kuba service ya kabimani ojja kuba ofuna omuziki ogwakabi ojja kuba tukuba endongo eri ekyasize. Just come over my people here onagambye I'm ready in Kampala by sawa mwenda PM I will be there shirusa mwenda ngenda kubeerawo just bannange gwali eyo osobwa nno osuubirwa ddala kubanga natandise okunyumirwa wano endongo natandise wano okunyumirwa omuziki kubanga olaba nti ndi wano naye omuziki mpulira ngamba I expect good things, good vibes, everything's good. It's gonna be massive tonight here today. N'olwekyo gwe muganda wange akyali eyo jangu buzi wano obeere nga otusalako wano obeere nga onyumirwa endongo ya Kirevaje saagala osubwe saagala awe mamaze stage zonna ntimbe gagadde ezo zonna zolaba bonna bulayinyo zonna ntimbe gagadde ogenda kuba olaba ekyakabi ezo zonna ntimbe gagadde. N'olwekyo tugenda bakuba omuziki n'ebyenda bibetokote today kigenda kubeera muliro kugenda kubeera fire kugenda kubeera moto kugenda kubeera oba njogere ki oba njogere kindeke ekikubanga byonna nsobola obyogera ate byonna nsobola obireka. N'olwekyo bannange Kirevaje enteekateeka ziwedde era nange ffe abaasuze wano tulabira ddala nga buli kimu kiri set kabisa. Kakati no munnange wano wetuli abadde tamanyiiwo wano wetuli tuli ku Cases Grounds e Lugogo ate ng'ekisaawe kino kiri kumpi ne Wuma ogiraba kati ye Wuma kakino kyekisaawe naye kati okujja bw'oba oyagala kujja ku kisaawe main gate oyita wali booti nga nonatuka kuuma wali wakakuba bwe kati akambuka nerikuba erigende naggulu bwe kati n'ogwiramu wali ku main gate kati eriye Wuma ate ekisaawe kiri kukuba munnange ezo emmotoka ezitambula ezo. N'olwekyo baganda bange wena woli the days today tambuza video gamba munnagambe munne nti leero olunaku lwa leero Kirevaje the return of Kirevaje eddogo lyafuluka mujje tulumya abayaaye mujje tulaga amaanyi ga Yesu nti gakola. Abalokole bonna okwetoloola eggwanga bagambye bo balina okujja balabise amaanyi ga Yesu nti mangi gugakolera ddala tewali kyali kigaganye security eri gulugulu and very tight. Baganda bange bano batuuse dda bagamba nti ate bwabeerawo eyemamaaza mu lunaku olwaleero lwa Yesu agenda kubanga afunirawo kye bayita engato agenda kuba asambwa. N'olwekyo gwali esuubira ne bojja ne smartphone zaana ogenda kuddayo nazo ne bojja n'ekisaawo kya ssente ng'obadde ova mu banka naye nga tolina budde ate budde awaka kuzitereka ate okomewo jangu nazo wano otule nazo wano era bw'obona omala ojja kuddayo gwe jangu totya oba olina golodi oba olina bulingi oba olina ki gwe jangu nabyo byonna wano agamba yasambwa era ate tewali asobola gamba nobody gambayo ate leero baaba kubanga eno konsati ya Kirevaje esoose egenda kubeera muliro moto kubanga naye nga yenze yankubya akaama naŋŋamba sky kyembaleetera abantu baawo nange sikirabangako naye mugamba kale Kireva bw'obanga bw'ogambye eddogo lyafuuka naŋŋamba lyafuuka n'amazzi lyafuuka amazzi kati terikyalina ddogo lyafuuka amazzi ga lwenzooli. N'olwekyo gwali eyo jangu weerolere nti eddogo lyafuluka. Come and support Kirevaje. Come and support Kirevaje, my people, wherever you are watching us. Mujje muwagire omwana mulenzi Kirevaje lunaku lwa leero tewali gamba nti ate bw'ate saawulidde saategedde ate mbuki nedda munnange olunaku luno olwaleero JJ Events kasita yakoze ku nsonga JJ Events kasita yakoze stage bweti bwegenda okubeera live band egenda beera lukoba ku lukoba buli muyimbi atamanyi kuyimba live omuyimbi atamanyi kuyimba live ogenda yigira wano leero
njagala ofune ekifaananyi nkulambuza ekifo kyonna olabe nti ojja waka tetuloga nkuba Yesu yaloga baloga bagati abalogo bali mu kufuuwa mmindi bafuuwa emindi ebinge basobola mindi egenda bookera ku mimwa nga bagifuuwa bwe musalawo bwe tumala ono kadda ku masikapale bwe musuwa abantu baludde gwe banaalonda yenna oba mugambye Sebatta oba mugambye ani oba yamikalica oba lokijayati oba lwegibantu gwe mulaba nga yeetaaga okubeereramu buli gwe mulaba nga yeetaaga okubeereramu ekifo kyonna mukiraba entebe ziyingira buli omu yeekejja buli omu akola ogugwe ekifo kyonna mukiraba VIP tables zo zituza abantu 10 VIP tables zituza abantu 10 kakadde kamu ate bakyayongerawo bayisaawa musanvu kimu kijja kuba kiwedde bulungi akiri seti mu nteeko ennungi nnyo gwasigadde waka gwaludde mujje tuze kireva gye ku ntikko mwana wammwe omugabi mwaba mufuula kyali yakula babalina gwe yanyiiza asaba kisonyiwo gwe musalawo gwe tubawa tuli ku mission kuza kireva gye ku ntikko olunaku lweno mulindwa twebaza Misa Kisemakula papa yakoze ekintu eky'amaanyi Misa Kisemakula omusajja alina omutima omulungi Misa Kisemakula akoze buli kimu okuyita kireva gy'abantu Misa Kisemakula temulina kyemumubanja Misa Kisemakula temulina kyemumubanja temulina kyemubanja ali emisiki temulina kyemubanja David Lutalo temulina kyemubanja Kingisa temulina kyemubanja Kabako temulina kyemubanja Champion Gudo temulina kyemubanja Kalubega temulina kyemubanja Mariachi temulina kyemubanja Madirati and Chiko bakola ne drop temulina kyemubanja bantu bonna betwalanga kyokka ekyenjawulo ekiri mu show ya leero buli region wavuddeyo abayimbi Western mwaweerezeewa mulwakuba aba Western balinako obuzibu okuyimbako kwagaana musigale mu byabufuzi abasoka abasinga okuyimba Abaganda muyimba Abanorthern muyimba aba Western batono baleeyigibwe basobola okuyimba Sister Charity Tinati ne bonna tubalina wano abo abaakutula ne bavaayo mu region egenda kubeera represented wagenda kubaawo emizanyo egy'enjawulo wagenda kubaawo buli kimu kigenda kunyuma njaga temwekwasa ekifo mukirengera ekifo temwekwasa ekifo mukirengera ekifo mukirengera ekifo mukirengera kifo bakiraba kinene kigazi kiriko na mubiru wizo wademba okuyimba nze wizo simulinako buzibu bulina kubali bakulu nze wizo simulinako buzibu ate we yapositeza okupostinga banze bajjo wizo simulinako buzibu tukomyewo tuli lugogo Sebatta gwe musalawo gwe mwagala gwe musalawo oba Sebatta obaani gwe musalawo Walaikum salaam wa baraka. Banange bana Uganda bana yakatwegatako Sky Soldier Uganda the champion ndi wano unaku lwaleero nyongero kwanjulira gwe munange yakatwegatako tuli wano ku show ya Clever je atenga yanaku lwaleero tewakyali kulinda kulala tewakyali kulanga kulala tewakyali mbatani ani tatemba ategundi atemba atetushabuzayo lunaku nedda ede mulindwa unaku mulindwa lwaleero gwe wenali eyo gamba munno agambe munne tyonaku lwaleero tuli lugogo live tuli lugogo wano badde nkulaga nteekateeka wawe zituuse badde nkulaga enteekateeka wawe etuuse okulaba nga tonaku olwaleero kireva jagenda kujja atukuba omuziki njagya tukuba endongo tandikira kuzira ennyimba zeyasooke buswiti mama mama zonna ennyimba ze zonna empya n'enkadde zonna leero olunaku olwaleero agenda kuba aperforminga buli luyimba lwe lwonna ate agenda kukola stage practical nti baba yayimba mbu nalongo omuntu nobeera ng'eyabembwa bwaba yalanga kufanya kazi agenda kujja kuba bloka banange mwena bana Uganda nobody say tewakyali kulanga kulala tewakyali chichi banange mujje mu supporting the day is just tomorrow olunaku olwencha just abantu b'emukono namwe mubeerero de clear mukono n'ebintu ebiranyewo ate abantu b'entebe wali Elo Beach ku Sunday tugenda basalako namwe then leero tuli wano
tuli wano Lugogo cricket oval ate nga twolesa olunaku olwaleero tuli wano cloud and clear. Olunaku olwaleero tuli wano Lugogo n'olwekyo kati buli kimu kiri set. Ngenda kuba mberekereza ate nkomewo nammwe okulaba nga ate nyongera okuwa updates olunaku olwaleero nabagambye nnyo nga bwe nabagambye nti olunaku olwaleero buli kimu kigenda kubeera mass. Buli kimu ngenda kukibawa updates zonna okutandika olunaku olwaleero. Zina message nyingi ziraga eggwanga. Eno show eraga embeera embi muganda olaba sitabonaabona n'atuuka okusaba nakitegeeza atali sitaata yali bubi nnyo. Eno show ina message nnene nnyo mu ggwanga. Olaba abayimbi nga Kereva Jengo osobola omukubira n'ompangisa emitwalo 20 abonaabona olwo batalina bwe bakubira. Akitegera bulungi. Kakati bwe tubanga tukola ebintu tulina message ez'enjawulo ze tuyisaamu ze mujja okulaba mulongolani mugayina bino ebisajja byali bigezi. Buli muntu okumanya embeera embi eri mu ggwanga olabira ku balo bwe tubadde mwegomba kuba Kereva Jengo muyimbi w'amaanyi abamu baali bamwegomba naye balaba embeera gyali mukitegeeza sisitimu y'eggwanga nfu. Temuli ali safe, temuli ali bulungi. Eyo message ne yange yakoze ekyo. Fene zibula kati kankusomesemu katono kayemba. Kati kankusomesemu tubayita ekivulu. Ekivulu kye kintu kyolanga nga awamawulire ayagala transport, owa media ayagala sente, ow'ebyuma ayagala sente, ow'ekifo ayagala sente, asiba ebipande ayagala sente, akuba ebipande ayagala sente, akola driver ayagala sente, omuyimbi ayagala sente. Kugamba promoter yeetikka obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ku mutwe gwe. Naye obamugaga nga gwe nannyini Uganda weweeteka kutegeka ekivulu kikulema kubanga biri too expensive. Kati nga kuleka nnyo badde gadde ekivulu. Erina okubalansinga emisolo gyonna gye bali tosasula n'ogisasula n'oleka okola ekivulu. Poliisi yokka, city, aba deployment, bakanyama ekivulu kitwala ssente mu buli koona. Era omuntu atamanyi bulumi buli mu kivulu aba tategeera. That's why abayimbi tebasobola byetegekera. Biri too expensive. Kati olaba kati buno enkuba yineze tomanyi kigenda kuvaamu oli n'akwogera nti bajjo mubbi oba biteksi mubbi nga tamanyi risiki gy'oteekinga. Okitegera kyengugamba mukulu Kayemba nti ekivulu kintu kizibu nnyo kutegeka. Kizibu nnyo kutegeka. Okikola okyagalakaliza nakola so ya Kereva gye ng'ekijja kyonna kyekijja kubanga Mukama nyamba abaasituse mu bantu bamutendeddewo ekkuba okuddamu ofuna emirimu emirala emipya. Mukama n'amuyamba n'afunayo emmotoka leero n'akawe boodabooda. Zenaakoze obwange nga baginaba bannayuganda bamukoze obwamo. Tusubira Katonda maaso ga Katonda tubeera bawanguzi. Galaba ebuyageze. Naye ng'okutta milioni 10,000 tomanyi nakyo ogenda kukola ki kujjayo. Naye oli n'ava eri n'ayomba. Ne boogera ebitadabako obudde kati. Naye nga buli ali wano musasule. Ate bwe basooka okufuna naawe ekifo aba yafuna dda milioni 340. Tiketi namba ni 0773 abiri mwemu endala kinana munana enkuba etuyambe etonye kati ekyenda bukyali tegera edogo mulira abakati abalogo basindika enkuba naye ate Yesu alina amaanyi ndoza kulaba obudde kati abalogo mubalaba baita promota mubudiriza bulungi Kayemba njagala muyige ndoza mulaba risiki zetubaamu kati aba obudde sokola aba obudde Kayemba okutta esente zonna ozitadde wano. Okiwulira bulungi kyenkugamba kati aba risiki n'olanga milioni zo 2.5 zifa. Risiki ogiraba bye tubagamba bulijjo oli n'avayo n'avuma promota n'agamba promota naye nga tamanyi buzibu bw'okola ki bw'oyitamu. Ndowooza mukira buli saavisi ze mulaba wano okuva ku weekifo musasule. Mukitegera kye mbagamba buli kyekiri wano kisasule.
ne kuba ne bwetu nyanga tomalanga yo balance asigala abanja gwasika ne bagamba bajjo mubbi yabye sky soja nenga naye kwate gwe bayita omubbi nga nato inacho wafunye nga tosigadde mabanja mangi kamuli mugwe tukola gwa lisiki ogukola ogwagala si mwangu singa ku mululu gw'abayindi gwe bayina singa beetegeka labe Bire ari muna ari sikujukira mba ko itani urota mutu abulungi ono we makindie bale sikutegedde ari wana mukamera ojinidde nyo kusanga physical bata tunula moto Yes sir. Yes. Nzate suroga nkuba Yesu katora imuroga singa obudde bwa Yesu gye wano wali suroga nkuba praise katora singa sheba de abana sinawa leta mzeyi wa wani ketula mubanga katora inani nkuba katora inani mbera yoda singa sheba de abana musawa zina abalogo mwani barabye mulaba obudde sweepinga embwa tazitu lume ate wacho jukwati tenume bali mu sweepinga ni mama sabile mwezi nalongo kitone wali ebona zituluma mmwe nalongo kitone wali banange mujja mwena lunaku mulindwa wa leero nalongo tukutumiddeko nnyo nalongo kitone tukutumiddeko enamba y'essimu banange kwasasulira kaadi eri 0773 n'olwekyo gwali eyo wenna don't miss today. Come and support Clever J. Come and support Clever J today. It's Friday by evening. Be supported by yeah, just on lwa leero bannange nje tuwagire Clever J, nje tuwagire CJ Clever J. Enkuba etonya bweddayo ninga ffe wetu tewali enkuba egenda kutonya temweralikirira bw'oba osimbudde simbula ekirungi obudde bukyali bwa kumakya ate nga abalogo bo tebatusobola bo people today tell a friend that today it's party after party, it's massive, it's fire, it's everything. Obudde bukyali bwa kumakya yourself sky leta na matter of Madrid ebyo kutegeka obimanyi embera yene eriwo bali mu kusinga kigo abantu Expe ya tuseme msema abantu kula tiketi pesa abantu bakagula tiketi ogenda ku oniga *991# no selectinga ticket bakaita mukamunyenye oniga kamunyenye 2mwendemu kadala nogenda ku options ojja kulabawo tickets ogenda ku tickets nokkirira nononya ticket gyoyagala eya ekivulu bakiika the return of Clever J banange FlexPay wasobola okubeera ewaka osasula ku FlexPay banange nga tewemenyeza wano ku gate
ani abitegeere nnyo ebya flex pay aha yogera woba oyagala okugula ticket flex pay onyiga kamunyenye 2 Kadaala no selectinga ticket noteekamu return of flavor je noteekamu gyoyagala okugula oba oyagala gula ordinary oba VIP nogenda maaso noconfirminga then ojja receiving aka message ku simu yo akalaga nti okoze ki okuze ticket ng'okozesa flex pay ojje wano eno tukuwe ticket yo twagala nnyo abantu ba yaman kati embeera yeno eri wano baganda bange gwenna abatenatuuka wanji yo safe wanji eno emerera kali package togererako eri yange gyosooka okubakkiriza n'amatovu matrida gyoteekako yonna ne bokozesa eno ereeta kyali package Kanaiba people, the day is today, embeera yeno eri wano ennini era nga ekigenda mu maaso wano abantu bali mu kubanga bapreparinga show ebenga etandika n'olwekyo gwali eyo osubwa tusaleko obusazi wano tuli leero olunaku olwaleero tuli wano Lugogo opposite Philip Omondi Stadium ate nga embeera eri wano yo jamu etandise okukwata number 1 manager abadde ayingidde Yoni senta muhuna ali wano n'okutwegwe number 1 manager ali wano number 1 manager gwe twasigaza mu ggwanga ye abadde akamiza mukazi n'abantu kakyatini Cristiano alifeti banaiba people embeera eri wano yeeyo bannange gwali eyo osubwa nga bwe nagambye gwali eyo osubwa enteekateeka ziri set enteekateeka ziri talatibu kabisa n'olwekyo gwe salako obusazi wano obeere ng'onyumirwa obeere nga ate buli kimu kibeera massive kabisa buli kimu kibeera talatibu buli kimu kibeera kyonjo nga bwe twogera mu lulimi lwaffe olwa ghetto ffe tugamba nti buli kimu kibeere kyonjo ng'ate buli kimu kiri set life and clear tujja yeno embeera eri wano ba official sponsors baffe tulina flex pay be bakinyonyogedde nabo tulina Eastern Big Bank ate tulina Sams nabo mwe bali munda ate teweerabira ne ba sponsors ba Sky Soldier Uganda ba sponsors bange tulina Slash Tech Solutions gwayagala ambulance ya emergency gwayagala spares gwayagala gulira waka so kikolere waka abana ba flex pay batuuse dda bagamba kimu nti mwe mujje mubeerenga mu supporting one clever je enkuba tesobola kutonya abalogo bonna nze Sky Soldier nva ntwetwe kati nze omuntu ave ntwetwe mazima era mba n'okulaga amaanyi gange gennina olwaleero amaanyi gange ag'entwetwe banange mujje mwenna mu supporting buli kimu kiri mu nteeko gwe suubira kyakabi leero bonna ojja wano concert ya clever je suubira ebyakabi byokka suubira amaanyi gokka so expect good vibes, expect good music, expect the real vibes. Yeah man, today the day is today. Come and support Clever J, my people, wherever you are. Enteekateeka zaawedde just gwe tulinze gwe kujja wano okuyingira ku mulyango kwa ssente entono nnyo mwanattu kwa mutwalo gumu, VIP ya mitwalo 2, waliwo VIP y'ettaano ate nga waliwo table etuza abantu 10 yakakadde kamu bwe kati kakadde kamu otula ne banno 10 ku kakadde kamu otula ne banno 10 nga mutudde awo nga munyumirwa nga mutudde awo nga munyumirwa abalogo wetwogerera babadusiza ekiruddu abalogo babadusiza ekiruddu nga biwala ttaka kubanga omusana gwo gwakiddewo gugambye nze ne Yesu tuli kyekimu temunzija ku Yesu balogo mmwe abalogo se badde bagala kugula nkuba abalogo badde bagala kugula nkuba se ombwe ku Yesu Sky Soldier yono wano banange twatuuse dda twasonze dda
olunaku lwa leero mulindwa kuyingira kwa mutwalo gumu esebo tumiteko baba naawe gye baleko eyo mwena muyitiddwa bakyali bange abaana ba maama abaana basenga abaana bakojja lunaku mulindwa lwa leero tewali kulanga kulala okuyingira mutwalo gumu ofuna akatebe k'otuule ebisigadde gwe suubira muziko gwa kabi suubira endongo buli munakitone yenna leero wakupafominga omuyimbi atayimbanga ko live band omukisa ogufunye leero nebo bapukamingi leero wakuba ku live band omuyimbi ogenda kufuna omukisa okulinya ku stage yamu ne misa kisemakula ofuna omukisa okulinya ku stage yamu ne deputy Kati ofuna omukisa okulinya ku stage yamu n'ali erisidi ofuna omukisa okulinya ku stage yamu ne Kingi Saha manager ne maji kwasa kana bwala manager kuza ku bantu omuyimbi wange manager alipige nyono Bannayuganda muyitiddwa Bannayuganda bannange kyawedde dda ate munda buli kimu kiri set togenda fuluma mwate otawanyizibwe mbw ate ogenda gula ebyokulya ebweru buli kimu kiri munda abagala ebyokulya ebyokunywa buli kimu kiri set bulungi nnyo okulaba nga ate olunaku olwaleero munyumirwa okulaba nga olunaku olwaleero mwerolera ekyamaanyi ennyo today you gonna see Clever J first concert yesookedde ddala nga ate egenda kubeera massive nga ate egenda kubeeramu ebyakabi byokka kitegeera nga ate emiryango gyaguddwawo dda kati gwali eyo tulinze gwe obeere nga naawe osalako sambyako abadde nanasimbula kuva waka sambyako obudde bwebo tewakyali kiki gates zaguddwawo dda oba giyita emiryango ogenda kuba oyitira matiribona emiryango gyaguddwawo dda olunaku nga lwaleero abantu babo beetiriboosa tuli wano opposite Philip Omondi Stadium ate nga wano wali case grounds ate nga twatuuse dda twasonze dda tugamba abantu kimu kyokka mubeerenga musalako gwe ali eyo waliwo flex pay osobola onyiga star 29 nonyiga option eddako eya concerts noba ng'osasula oko tiketi yo ate noba ng'ojja ng'onyumirwa ogenda vewaka ng'olwedde gwe wasasulidde dda ku flex pay ogenda vewaka ng'ogoledda tiketi yo wagisasudde dda nga buli kimu kyawedde dda n'olwekyo big up on yourself security eri tight gulugulu tekanuma n'olwekyo my people the day is today olunaku lwaleero lwe luno mulindwa tewali kulanga kulala tewali nti ate saawulire saategedde tewali mbu ate kiki lunaku lwaleero mujje muwagire Clever J come here and support bungi bukebera mu kifo bubuli laba bwegoba ngale bulumi mwenna abaidde Clever J mujje mulaba amaanyi ga Katonda e Lugogo tyenkuba etiisizaamu emmindi ebadde yagalasiga Katonda amaanyi Katonda lagikuba tteke neddayo kuba ye Katonda yatonda emmindi ate ye Katonda yatonda enkuba ye Katonda yatonda sitaani ate ye Katonda yatonda eddogo ate tusinza Katonda nanyinibyo byonna kuba yabisinga amaanyi era yabirinako kontro kati mwabadde baseka obudde buno butandise okuterera mulabye amaanyi ga Yesu bayibuli egamba omwana w'omuntu analagiranga nekiba kuba Katonda yatuga tukole omuntu bwe bakola omuntu bamuwa obuyinza okulagira ekirungi n'ekibi ku lulimi lwe katulagidde enkuba ereme kutonnya mugira bwedduka emisinde mulaba amaanyi ga Yesu mmwe abali ku TikTok bajulizi mujja kunjulira mulaba amaanyi ga Yesu amaanyi mugalabye ezzeeyo mulabe ebirewo ebita bannange mulabe ebirewo ebita munna mulinjulira nga mugamba nti Yesu w'amaanyi munigamba bajjo alina Katonda w'amaanyi atayiswamu ow'enjawulo munigamba bajjo alina Katonda ow'enjawulo mulaba ebirewo ebita mulaba Katonda w'amaanyi mwabannaba wano
mulabe bile mtalizo okufuka bya white mulaba omulokole badde ebile badde bikutte omulokole badde Yesu asobola kukkiriza abafuuyi ba mmindi tasobola kukkiriza abalogo ekigo etonnya wantegera kutonnyawo enkuba etonnya wala wonna wadde tewagenda kubeera nkuba buli awakanya Katonda jalaba amaanyi ge wano gageyoleka nti abalogo bafuze ku mmindi waliwo yagifuye okuva ssaawa nnya ey'okumakya waliwo afuye ey'ekumi waliwo afuye ey'okumakya waliwo ali mukufuwemu y'omutuntu naye mmindi erwaza bulwaza kansa nakwonoonya mawugwe talina maanyi mwatule tumugobe mu linnya lya Yesu yali mufuuwe mmindi eyo famire tayagala sona ebeerewo abo abayimbi abatayagala sona ebeerewo tubalaga amaanyi ga Katonda mwena mwenna tisho yagenda okusinga okujjuza Lugogo wano yesho yagenda okusinga okubeeya amaanyi yesho yagenda okubalumya emitima yesho yagenda okuza kuleva gye ku ntiko mulabe enkuba abantu munjulire mwenna mulinjulira mulabe enkuba bwedduka mwenna mukwate vidiyo eno mu kifulo mulabe enkuba bwedduka mwenna mulabe amaanyi ga Katonda mulabe enkuba yonna bwedduka enkuba mugire bwedduka maanyi ga Yesu ye nannyini nkuba nabagambye kasita weesiga Katonda teri kiyinza kubanga obeera ng'olusozi Sayoni oba mugumu ng'olusozi Sayoni babeera bamayambala bulira abantu bana amaanyi ga Katonda amaanyi ga Katonda gakola amaanyi ga Katonda ate bajjo siya yakawola kulokoka kusande sala gyase kusande tebinda Katonda yagamaanyi mulabe bire webita mulabe nji babwe omusana guugo mulabe nji babwe ng'agajjawo standing amaanyi agajjawo muri obujulizi Katonda gwesiza tasobola kunswaza nebajjo soko tubuulire baani abo abafuuwa emmindi bembalira kalo yatulamanyi awaliwo abafuuwa emmindi mulabe bire webita njagala vidiyo mugirikodi gye muli emala etonyalo Katonda abavula tasobola kuvaamu oyina okulengera omusajja omuzinda bwakwogera wulira yashogera mu Bayibuli katuwaze mu mwoyo kambaze mu Bayibuli yashogera mu Bayibuli mu Zaburi 6:3 n'agamba Katonda iteerabira abantu be banyigirizibwa mu Zaburi ya 6:3 namala nakutegeeza mu Zaburi ya 2:3 nti Katonda ye musumba wange seetaagenga shebaddemu okusomoozebwa kungi Katonda togeze n'otonyeza ettondo n'erimu bangambye ekiga etonya ebwayise etonya mukambala etonya entebe etonya erigogo tojja kulinnyawo njagala mwena muwere Katonda obujulizi mugambe nti baalogaso ya kireva gye omwana wo nayogera ekigambo kyo n'agamba teri nkuba egenda kutonya era entuba neetatonya kavuma mubuli abantu baleka mbabulenze ebyawandiikibwa Bayibuli yakyekkaanya mu yimirira wamusika yatusomere mayagala basomera ekigambo ekiri mu Bayibuli Zaburi 6:3 yakugamba bw'ati Katonda nti Katonda teerabira abantu be banyigirizibwa era teerabira abantu be bali mu bwetaavu n'olwekyo tosobola tonyesa nkuba ng'akimanyi nti kireva gye ali mu bwetaavu muntu we nakyekkaanya mu Zaburi 2:3 n'akugamba nti Katonda emusumba wange seetaagenga. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalm 23. Namana ayogera mu Zaburi 3:5 n'agamba kirwana nabo abalwana nange, fight those who fight against me. Kwate ngabo n'akagabo jamikisha nice baby, how are you? Nice baby. Wanange ebiwo byebimu Katonda akole ekizibu era abo bonna boolaba Katonda nga so yaabwe ekuba babadde banatuusa budde bweyagalira sabira waawo tugenda betoloola awakuttemu awo
Ayi Yesu baba Ayi Yesu baba bali awo mukono. Wali mu nsonda. Bajijeno eyawa nekadde Yesu owentindo oyo gotizingoteeka musa. Mulabe bire bita. Waliwo owentindo asindise enkuba. Ekiriwo. Ebira bigenda mugande. Mulinya lya Yesu. 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 Azikire. Fire. 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 Holy Ghost fire. Fire. Holy Ghost fire. 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 Teri dogo Fire. Teri dogo Israeli ne bobikula Bible. Fire. Fire. Tugesabira ku stage tetukole ekyaliwo Lugogo luli. Na jeje yagisibye. Jeje yakusibye stage. Na jeje yasibye stage. Tesoyade kuchangana namuwadde. Jeje yagisibye. Enegenze kuna musana gwaka. Gugo musana gwaka. Katonda wa maani. Mwena mugamba amina. God is good. All the time. Yes, sebo. Emindi genda balwaza kansa na bibumba. Emindi je mufuwe genda balwaza bibumba na kansa. Tena chegenda bakolera. Mujene wa Yesu. Temuche mugenda funa mu mindi. Waterede musana gwaka. Shikaza stage. Yetuvaye waterera. Yetuvaye waterera. Mulokole saba. Mulokole saba. Mulokole saba. Tugenda ku stage. Akakonyeko. Kakagenze. Muliro yotya. Ako tugenda kocha n'omuliro. Muliro yotya. Abaddechi. Abaddechi. Kuyita muliro n'ayotya. Abaana b'NUP bakola wamukyekolo tuli mu kkolo olwedde ate abuuza. Ate omuntu akola alweyo. Alowooza ffenna tulina situla migumu. Kati wadde olowooza ffenna tugenda kwebika. Ayagala soto. Olwedde ondaba. Ayagala ffenna oyagala tubugebe. Akatago kekase kati bannange amanya gange nakyusizaamu yenze apostle. Yenze apostle Sky. Tuli serious sebo. Bannange tuzibirize tusabire ku nkuba. Mulaga abantu eggulu wali badde likutu ne Katonda amanyi kati tuli mu katemba. Eggulu litadde. Ye Katonda tasaaga. Omulo. Mulabe Eggulu litadde bire bitadde. Yamanyi akatago kekase sina manyi gongera pastor oganye nnyo. Pastor Akatago konga kakola amaani. akatago n'omutima bikuba. Yesu ayogera kuva jjo. Akatago kanuma era kati mulaba wali wataddemu abali kutiko. Togana okuva ewaka abantu wasobola kutonyawo nkuba Katonda. Teri dogo. Lili Israeli. Mukama ge yampa agenjawulo. Eyo Luka 10:10. Mukama yampa amafuta. Mukama yatuwa amafuta. Yesu agamba okugoba emmindi. Alina je ku stage. Mulaga nti oyagala. Gugo omusana gwako. Ne ku stage be evuddeyo yiyo. Abafuye emmindi emimwa gibakalidde bwerere. Waliwo yasuza asera masanganzira. Waliwo yasuza asera masanganzira mwajikalidde bwe nkuba negenda kitegeeza tomanyira ngoyo Mukama gwe yafukako amafuta. Katonda yatuwa obuyinza okulagira ekibiina ekirungi. Abafuyi b'emmindi badde basindisa enkuba. Tusabye namwe ku TikTok ne mulaba enkuba negenda. Eno video mu recording for future references. Tomwana w'omuntu oyina amaanyi ku lulimi lwo okulagira omuzimu ne gugenda. Katonda waffe agaba bulamu. Katonda waffe agaba mukisa. Katonda waffe tagaba nnaku. Sitani yaja kubakuta na kuzikiriza. Sitani enjala ne bwekuluma. Yachogera mu Yeremiya 10:10. Tawali bababiri ne bamasakati gammwe. Enjala ne bwekuluma. Sitani yakuwa magezi ga kubba bakoche. Ekyo ekikolaga nti Sitani talina mukwano. Sitani talina mukwano. Sitani talina mukwano. Sitani wabanga akuwadde ng'oli sita nga femu wajija wa Sitani. Tusula wekka. Katonda tebamumokinga.
Katonda tebamuzanyirako, Katonda tebamusaagirako. Njagala mwenna abali ku TikTok wano kino lwaki nkoze live eno mulijjukira mu byafaayo kiso twakola share ina abaloga abangi twakola share ina abalaba abangi Mukama n'agiyimiriramu sitaani alwana okuleeta enkuba sitaani alwana okugaana abantu okujja naye Yesu abasikira mu baana bange ate Bayibuli yatuwa amanyi kulima Bayibuli yatuwa amanyi pasita akatabuka muluma nenga twali wazimu nawe tugende tusale mugende gura kustage tugireseyo sana go kustage ogirabayo etambula iri nayo yezo focusing eno ku stage no ndabe report tutadde tugende tusabire stage nenga tunaswa tuyiga tasobola yakyogera mu Yeremiya 10:10 ninze oli yekaalu yange abalebera babiri ndi bamasekati gamma mukaka sabo ojubisa okujja nga bino ebire ebiveno kati ebite ankwira Abitex muwekezamu Katonda w'amaanyi alina omukkiriza Abitex buli jjo takkiriza Katonda akkiriza nnyo Katonda w'amaanyi naye njagala mulageko tulina sayansi era butukoze tusabye obusabi sala yaffe enkuba tegenze era twongere osigala nga tusaabakozi enkuba nga bw'ogimanyi Lugogo ate teri nkuba Yesu waffe tusinza w'amaanyi w'amaanyi nnyo 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 Katonda waffe si wakugezesa Katonda oba wakugezesa yagezesaamu Katonda y'omugaji Katonda gwensinza si wakugezesa Katonda yeeraza amaanyi wakuba tetekedde kataago kati Katonda sooka omusaba kuwonya banange edduka tukigobe oba tukigobe etabusedda mpaku power bank banange naku lwaleero mwena mutusaleko obusazi wano kushare clever je yakuteda fire. It's massive, it's already kitandise abantu batandise okuyingira abantu batandise okubanga bettanira show eno n'olwekyo gwali eyo osubwa gamba munno agambe munne enkuba yo emaze okugenda buli kimu kati kiri set tasobola mulabe wa Bire bitabanna bire bitanze okutaba sana otanze okutukaye mujiri kodinga mubrango amwe bonna mujira Bire bitabanna baba babira tawa basi baba tanga bana Bire bitabanna mulabe Bire mulaje bitte kodinga atebe ebire bitadde ebire mubiraba nekyemanga wateredde neri wateredde buli omu wateredde kati oli kusabira ababuza location wano ku game wennyini opposite Philip Omondi Stadium momwe nabambuza location eriemu yokka wano ku game opposite Philip Omondi Stadium wakati wa game neuma tuli ekisaawe kino kiri wakati wa game neuma abantu basoko bayo location kasite nkube wedde tuli moyo tetukoze dogo tetukoze eki era eno video ngenda nagipininga by the way eno video ngenda nagipininga kubanga ffe tetu mulabe Bire bitadde bannange ekirungi live njikoze kwe muli mwenna mulabye amaanyi ga Katonda ate siri mu kusaaga mulabye amaanyi ga Katonda baade bangamba muloga enkuba wano waliwo omuvubuka anasimatto yaŋŋamba enkuba tebagiraba simanya weeyambule nebagamba tebaloga nkuba nenanyiniyo nebagamba yasini ndi live. Yes ba people location eriemu yokka tekifo kiri wakati wa Uma ne game bakita Lugogo grounds wakati wa Uma ne game wali eyo osubwa bingi nnyo wali eyo osubwa bingi nnyo tuli grounds
wano Lugogo Case grounds show ya mwana mulenzi Clever J live in concert. Live in concert. The day is today, my people. Just wherever you are, come and support. Come and support. Come and support. Wherever you are watching us, wherever you are, just come and support one Clever J. Come and support Clever J. Mujemo wagire bana ba people mwena muyitidwa mu bitibwa bya mwene. Tuleko mutaka. Mulabe bandaye bya ddala no siya kusanga. Bananga mulabe tuleko mutaka. Lera yo watatu. Bananga mulabe amaye. Lera watu watatu. Bananga mulabe amaye. Bagambye ngola bye nakataako. Ngola bye nakataako. Clever J no musindise. Olunaku walero tuli mugoba nkuba kabamwe kama yasini amwegero kama yasini amwegero kiti olina Alex. Kale kamugambe bamuwe. tuli mugoba Bane mulabe nkuba bwegenze bana. Mulabye amaanyi ga Katonda. Mulaba amaanyi ga Katonda. Katonda mulabye amaanyi mwe. Mulaba musana. Mungu kutalije bae. Mujamulaba musana mujamulabe Katonda. Musana ngo baragenda. Amatonda genkuba gatonda. Alipo abagamba. Alipo abagamba. Barabenjuba enjuba takoye kuva mu maso. Mulaba musana. Nenge ali wali eri nayo. Banana mulaba. Wali eri. Wala. Abafuye mindi bubakerede. Ate wagenda kujira baswale. Abafuye mindi muswade. Egenda baloze ebibumba musana mu TikTok onkoze na live mu abalinjulira. Natandise live eno mulaba. Mulabye Katonda ekyamagero kyakoze mu kirabye. Mulabye ekyamagero kirungi mu bajulizi. Twabadde science yenna. Mulabye ngabuva mu buto. Ebe sibula. Kaya wananu wana izo tawe watu hizo kukerali. Bobi yango oli watoli wo mukusaba enkuba yine yagala kujja. Mwena. Ayagala kujja ku makungula. Oyagala kujja ku makungula nga ffe tuli eno tusabira nkuba ssebo. Ewa kutano. Ambabuzi. Ngeva ko buto. Mukama Katonda tujiwangako. Ino omusala gugu wabula. Mukama Katonda. Gugu kutenga kulingo bwenfu. Ate sibula kasitole bisinga bitambo. Obutole wabula gankuba ngesibule. Ego 10 yazwadde gundi lyo mwana. Wali kiremba. Mukama byakoze mu. Mwabali wakamusuwa. Ogenda wa. Abali wakamusuwa. Musuwa nnyo gamba munno agambe munne. Musana wa leero. Mulaba musana daga abantu omusana. Sala gugu. Baba balaga abantu omusana wagube. Mulaga abantu omusana. Sana sio gugu kuzize musala. Wesa. Naye tusabe ko fenna kati. Katonda akoze chama ne tusabe. Mwena mutule mutaka tusabe. Mutule bana. Yakane Katonda. Fukamire tusabe. Bwe Uganda go wamala ngera. Fukamire kutoka Katonda ekiti. Ayi Mukama Katonda wange. Woyoloseze Lugogo wano. Tuzenge enkuba eri nyingi. Basindise enkuba ejeko stage. Mukama labolesa akasana mu dakika nga nesawa tenawera. Katonda oli omuto bakugattako. Alitulira obutonya butono. Ne buno obutonya butulaga tebadde gena kusula stage. Kabone na akatulaga nti enkuba badde y'amaanyi. Kabone na akatulaga nti sitaani abadde alesi. Omusana gugo kangu. Jeno Gaddafi agambye amina. Amina. Katonda wange. Amina. Zetu oli Katonda omulamu. Amina. Zetu oli Katonda w'amaanyi. Amina. Zetu oli Katonda asinga abalogo. Mukomentinge mugamba amina. Amina. Musana tutudde musana. Saba. Musana siri mu katemba gweva mu ebyekisiru Yesu byagala ebyokusabasaba. Tokoppa bugingo. Zebyenyiga ebiva ku mutima si byakukoppa, si byakabampaane. Mukama atudde mu ttaka wano ku lulo nga nkulaga tuli biyenje ffe n'abantu b'ensi. Katonda gwasalawo. Bantu bagala Clever J mu nnaku. Bade bamagala mulabanga masiikini. Bade bagala mulabanga talina kyakulya. Naye Katonda laba omusana bw'oguleese. Laba bw'otereezezza obudde Mukama. Laba enkuba yiredda ku Ntebe Road nawe eyiseewo. Oba egenze Kasanje. Oba egenze wa Mukama tetumanyi. Gende wala n'abajja badde. Etuse mu bagada. Balaba enjuba. Bayeduka. Kati kambagambe teri nkuba n'emu. Mulabe enjuba. Ebadde ekutte
Yesu agitutte, Yesu agitutte, Yesu agitutte, muve wakamuje, Yesu agitutte, Yesu agitutte, Yesu agitutte, Yesu atutte nkuba musana gwaka. Yesu atutte nkuba. Yesu atutte nkuba. Mulabye nkuba. Yesu agitutte. Jesus yogera. Bweya abalogo bonna bebule nebweya kujja olunaku olwaleero enkuba yo ebadde ekitadde egenze enkuba nempewo etwala nkuba eba etwala nkuba empewo eba etambuza nkuba era nempewo yonna eriwo etwala nkuba nolwekyo wherever you are the day is today jango tusaleko nkuba tumaze giroga edobozo kyali jjayo eba egenda mbuyaga nti ate sobola waserange bwetoli mukkiriza bwetoli mukkiriza naye babakkiriza tulaga nti ekibadde kikutte obudde kibutadde katabe ne wala abajjaji bali ekibadde kikutte obudde kibutadde Yesu yogerako nange Yesu yogerako nange Yesu yogerako nange Yesu yogerako nange enkuba yino musabire ekivulu kino mwenna we muli muyite amaanyi ga Katonda gake ku ttaka amaanyi ga Yesu mwenna gye muli muyite amaanyi ga Yesu geeraga olunaku olwaleero muyite okwolesebwa kwa Yesu leka ebyamagero bya Yesu bikolebwa olunaku olwaleero ayi Mukama nkwasa ekivulu kino olunaku olwaleero ayi Mukama nkwasa ebire bino ayi Mukama nkwasa ebire bino ebiri mu bbanga ebyo ebyekiriboosa Mukama mbikukwasa nga nkugamba nti olunaku olwaleero omuddu wo omuzaana wo kireva gye alina konsati olunaku olwaleero ayi Mukama nkugamba leero kireva gye yabonaabona ebbanga ayi Mukama kireva gye omanya okubonaabona ebbanga eddene olunaku olwaleero Mukama abannayuganda bagala kumujjukira bannayuganda bagala musapootinga nga bwe banyumirwa Mukama tobateeka mu kisoto kyonna Mukama tobateeka mu nkuba yonna Mukama olunaku olwaleero kireva gye abeere nga afuna essanyu ku mutima gwe kubanga yakwesiga n'akuwa omwoyo gwe n'agamba nti buli kimu wooli nga bwe wakiwandiika mu Bayibuli yo nga bwe wakiwandiika mu Zaabuli 23 n'omugamba nti gwe musumba wange teweetaagenga buli kimu ngenda kikwasaganyizanga nga bwe wakiragaanya mu Zaabuli 35 n'ogamba ndi Mukama lwana n'abo abalwana nange kwata engabo n'akagabo olwanyisa omukono gwo leero Mukama Katonda tusaba okwate engabo n'akagabo olaga omukono gwo gw'amaanyi ogwakabi Mukama Katonda okulwalira abantu abanajja bonna bafune essanyu banyumirwe bulungi basupportinge bulungi nnyo mpaka lwe baddayo enkuba ereme kutonya Mukama Taata tukusabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wo omu yekka Yesu Kristo Mukama Taata olunaku olwaleero kireva gye yabonaabona ekimala asuza wabibbanga erimala abonyebonye mu mbeera yonna ebbanga erimala olunaku olwaleero wakumujjukira bannange mwenna tukowoola bajjajjaffe abeebule n'ebweya tukowoola mwenna tukowoola bajjajjaffe mwenna abeebule n'ebweya olunaku olwaleero tutopinge n'enkuba eyagala okulemesa naye ate n'obudde bukyali tulwanye n'emizimu gyonna era wetwogerera enkuba egenze n'olwekyo bantu bange mwenna tulinze mwe mulina okujja ne musapootinga ne mulaga amaanyi obuto bubeera bugenda bajjo tulwanye n'enkuba okumanya kuya mizimu gibadde gy'amaanyi mazemu n'amaanyi tukowodde Yesu n'omwoyo omutukuvu ne bagitwala bagitutti bannange tulwanye n'enkuba kino mukirabyeko mwenna mubadde abantu bangi mubadde lukaaga mukirabye nga Katonda agoba enkuba mulabye amaanyi Katonda g'ayina Katonda agobye enkuba njogere akatango ke wano wannuma wano mulaba wano wannuma wano mugamba ki
people mwena wherever you are, the day is today, teri kulanga kulala, teri sategedde sawulidde, teri mbwate chichi yesebo. Kale. Banango nako lwaleero mujje supporting Clever J, mujje mwerolera amaanyi ga Katonda, mujje mulaba amaanyi ga Yesu, mujje mulabe biki Yesu byakola, mujje mwerolere, mujje mubeere abajulizi nga Yesu awonya abantu be, nga Yesu alokola omwana we Clever J, nga Yesu akomya omwana we Clever J ku map eyali yazaawa, nga Yesu akomya wendiga eyali yabula. Banange ba people mwe yo Sky people today mujje enkuba emaze okugendayo enjogerera n'olwekyo enkuba yo bwebe emaze okugenda kati n'olwekyo tulinze mwe ba people, we are waiting for you. Come here and support. Tubagala nnyo mwena ebisinzira okubeera show etandise era kubamberekereza amalala. Next time, see you my people. Mwebale kubeerako ate kati mbalinze wano olunaku olwaleero nja kusupportinga Clever J, nja kusupportinga omwana wammwe olunaku olwaleero mwena tubalinze kuyingira kwa mutwalo gumu VIP. Yasini yani bajamit ya people today kuyingira mutwalo kwebiri etano table etuza abantu 10 for 1 million. Just come and support CJ Clever J. Today the day is today. It's today. See you my people. Bye. Twesange wano mu Kivulu leero. Twesange mu concert ya Clever J. Tebisigadde tubikwase Yesu oyo nanyi miggulu n'ensi. Enkuba yo tumaze okugizaayo mu maanyi ga Katonda. Kagigambye fire daye wammwe Jehova.